alien skin ku nnyonyi okugenda okufuna obujjanjabi okwongera okuba nga beekebejja omutwe gwe. Alien skin oluvannyuma lw'okutimpulibwa abaana b'ebusoga nkusabasooka olakinge byonna byamaze okuba nga bisasulira era nga wano abakulu bakkiririzamu obulungi ate wamma gwe bakimukoledde ne banga bamutadde ku nnyonyi. Dako passport weziri Madi bamulemese maka Madi Abadia n'abamusondera akasente okusobola okuba nga afuna amadika nabo tebatudde era nga olunaku olwaleero meeting zituula bukubire zituula okusobola okulaba nti CEO Fangoni Boss Alien Skin owa Sigida ebyaddala musajja watu afuna ate oboolyawo emmotoka erina oboolyawo obukuumi obusingako kwezo zalina ge mawulire agaliwo olunaku olwaleero naye nga enteekateeka zonna ziwedde. Nategeddeko nti abakulu abatwala eggwanga embu be baakoze ekyokuwomamu omutwe okusobola okulaba nga Fangoni Boss agenda afune yafuna obuzibu ku sukal era sinakindi singa byonna bitambulira ddala bubi alien ono yandiwunga yandikolapsinga obwongo ne buba nga oboolyawo tebukyagatira ddala bulungi ge mawulire agava sayidisizeyo era nga njagala okutegeeza bampeta hanzi era nkusaba asooka olakinga byonna zonna enteekateeka ezigenda maaso wali ku kitebe Fangoni Forest byonna tubigoberera bulungi nnyo okusobola okulaba nti bannayuganda wamaffe tubaweereza kakati kye bakoze ekirungi si kirungi bwe bagamba kirungi. Abantu badde bambuuza Alien Skin lwaki togenze ensaani oba ekirundu. People love violence. So embeera bwetyo bweri sofa wabula nga ate ate namwe abasiraamu abatasaala nanani Katonda yamwetimbidde Sigida bw'oba nga toli musiraamu ng'olimbira mu ddiini eyo kirike eyo ddiini namba. Allahu akbar nanyini buyinza oyo munyazi Mungu yaleeta n'akima n'aleeta n'akima n'aleeta n'akima ye nga bw'ayagadde anikozanyira mu ddiini ye tosaala ajja kwewera Sigida ejja nakusaala buli lw'oteeka ekyenyi wansi n'ojjukiza nti Mungu ye nannyini maanyi. Ali oyagala akuwa Sigida naye nga si yaswala nga yakujjukiza nti buli desiki erina desiki waggulu. Mwamanyi mwabajja wano kuzayimu ne mugaa tugenda kusonda nti nga n'omwimbi yabaganya okukozesa erinnya ne mu kusonda eby'ekisirusiru ne mubuzaabuza abantu nga sibiriimu ebyo. Netoli nsanku zirayivu zisonda nti nsonda biki sibiriimu ebyo. Wembanyira kyali wange alina ekizibu ng'ayagala mitwalo 5 ngikwala n'engimuwa nga size na kuleekaana. Kale mwasonda ente tebagiganye. Gwande mugisonda tyagiganye. Mwagisonda tyagiganye. Gladiator gamba n'Alien Skin azigabira abantu oli musiru. Lwaki mwe mulowooza nti be mutasobola kukola abantu balisobola bikola?
tompunyirako kamwa. Oli awo waguze data ofunye n'akagoye ka akasinga obulungi mu closet, oli awo owabula alien skin ogamba alien weetereze. Yeetereza ave ku ki? Ave ku ssente oba ave ku mbeera nnungi? Oyagala yeetereza ave mu mbeera ennungi adde mu mbeera embi gy'olimu, ki ekigenda mu maaso? Ugandans, ekibasunguwa kiri ekintu kimu. Alien skin temumumanyi. Mumanyi alien skin, you don't know the real alien skin, no? Temumumanyi. Alien skin once said, what you call bad luck, I call it good luck. What you call good luck, I call it bad luck. Akitegeeza ki? Alien skin namwe muli totally different. Ye mu bibi mwafunira, gwe bibi byoyita bad luck yawo wafunira. Palaso yamukuba oluyi n'akola ekivvulu. Palaso namukuba n'akola ekivvulu. Mwayasiza emmotoka ye mwamukubye amayinja. Mwayasiza mmotoka za layisi, wuyo bali mumusondera amadika worth millions and millions. Ono mwami munamusobola. What you call bad luck, he calls it good luck. Kati awo otegerera nti alien skin oyina alaba mulabe. N'okola nnyo ne wejja mu bwavu, otherwise abantu mulabe balabe. What other people call good luck, I call it bad luck. What other people call bad luck, I call it good luck. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu, omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anyway, waliwo kyendabidde ku alien skin nti there is power of karma. Nabwakolanga ekikolobero sirika. If anybody does something wrong to you, don't do anything back to them.